batandikira Mbalala otyo nga batambuzaaki of course ng'agenze kwogerako n'abawagizi be mu byobufuzi olwensonga soteekayo ebifaananyi munaaye atambula kugenda mu byobufuzi nga baki we yavaawo yagendako we yava Mbalala yagenda 40 bwe yava 40 yagenda Kasese bwe yavudde Kasese n'agenda Kabaale z'ennaku ennya ze yamalayo kaakati n'ebino bigenda okubeerawo okulambula jjukira nejje ne mukabadde atambula era eri recent abadde ava Bukeddeyo eyo ewa maama Amongo oba ojjukira balyoke baggulewo n'amaka abantu baali bangi nnyo kaakati Bebecool bw'asisinkana ne Kaye omwo mwayogerera ebigambo n'okuleeta ebirina bwe kubeera bitalina kubeera Kaye ng'agamba Bebecool nti simanyi mwatulagako essooti but I think he met Bukeddeya because Bukeddeya era naye eri ku gundi okwo nti naffe twabalazeeko muki mu Western Uganda ku big size Bebecool nti munaaye ffe ekitwawula ku mmwe oba mugenda okukuba enkungaana zammwe nti muyita mu butale nti bayita mu butale nga bagenda basolooza abantu babasolooza nti bo Bebecool kubanga babaagala nnyo bo bayita abantu ne bafuna ekisaawe abantu mbu ne beereeta Bebecool teyakubyemu nnyawo naye nze nali ndabyeko Haji Adamu Haji oyo omujjukira eyagamba nti babalese nga babasuubiza emitwalo 2 ne batamuwa oba bamusuubiza n'emmere ne batamuwa ate Haji banyigamba ng'olina beegendereza omusuubiza seto yo musajja yagamba banzije simanyi eri bansuubiza okumpa emmere bansuubiza okumpa sereza tebanaziyimba kati anyway buli omu yayogera tetumanyi kakati waliwo abagamba nti sayidi ya Muhoozi abantu babasomba tebaterawo baasi babaterawo emmere n'essente n'emitwalo 2 kati ate ne sayidi yawo nawe pupa babagamba nti bano bo bagenda mu butale gye basolooza abaki abantu ko Bebecool tikaye tetuganye tunalaba asinga tulinde akalulu tulinde mu bbalo tulabe abasolooza mu butale mbu n'abatikka okubajja eri abaleete musanvu n'abawa ne facilitation n'abantu abo beesimwe bibanga bituufu nga bafuna kabwereere bakuwa entambula yabwereere n'akuwa n'omuceere lwako kale abafumba omuceere gw'omukyalo gwabalema we gutabiririra gusigala gukaluba oba bafumba omuceere gw'omukyalo omuceere gw'olumbe togumanyi ati zomanyi ngeri ndudde ogendako mu kyalo gwejagala okoleko research omuceere gw'omukyalo either gubiririra oba gukaluba gubanga mberenge anti balwawo okulya omuceere tebatugane tujja abantu b'omukyalo ate kubanga oguyidde obulungi ne guwunya omukka balwawo okulya omuceere kati emmere yaabwe eba nnime tobanenya bambi abantu b'omukyalo ate bakuwa nnyingi getooke kubajjukira amatooke be bagerimira bakuwa emitooke nga lingi n'omuceere nga mungi nga mubi ebbanga lyoba oliiridde omuceere mu Kampala era oba okyagwagala ng'ogenze mu kyalo ekisinga n'okuluma era ate n'ennyama y'olumbeera nayo tebula tebanga mwatukuba akavulu wabula essolo legendary, this is what we mean. We mean Bebecool and Chameleon and full stop. Twakwanga wala byotya Western Uganda. We know abo bango no nyamusite kimanye tigolemera ko malako ebigambo bwowulira biwakanye omuntu babanga azoganyeyo people power naffe twayingiddeyo kokoko omwe gye mutambula obukodyo bwaffe nze nawandika akataba kaakati okuyita mu butale olwedde awali abantu okitegedde kiringa ekampala wano nze mbamanyi bwe muba okwekalakasa temuyite eno erugogo bypass mugenda ne muyita ewandegeya ne muyita ewa Kiseke wajjudde so
kiri okay tobala nti ffe ku street tetulumbirako ne MK ffe mutusanga mu kisaawe n'okuba drone waggulu n'oyanga ekisaawe kikoze ekiti naye kati mwe mugira muyita mu butale tujja kwesanga mu ballot box okugjawo enkaali nga tunagenda ku ballot box tulina gwe tugamba nti abantu abasolooza mu butale ayimuka n'ayita mu butale n'alobesa abantu olumu n'atambula ne bajja bantu ba mu kyalo bamanyi nti azze kubawaamu music ndowooza nakyo kiyinza okubeera nga bagamba waya ayinza okutuyingiramu akayimba kannamusangandeyo ne bamugoberera tulinayo omulala gwe batugamba nti oyo asuubiza abantu mmere kati tukole tutya okusobola okugjawo empaka ezo tujjawo wa piraawo kubanga kati muhoozi ali ku piraawo tujjawo n'ow'obutale n'ow'obutale ow'ennyaanya ono ayita mu nnyaanya ono ayitira mu piraawo naye yonna mmere lwakuba emu mbisi emu nfumbi tukoze tutya okugjawo empaka ezo wa piraawo n'ow'ennyaanya